bannayuganda bagenda kugaa nti ne baminisita abamu abaavaako tetumanyi gye baava na gye baalaga n'abaliko tetumanyi be baani omukululo gwabwe guluwa bwe twali tusaba owekitiibwa president for better tumusaba alonda abantu nga balina omukululo omuyala takulembera bannange omwami ayogedde ku nsonga ya sports ebya sports tova buvingo oferi osatuuka tulage obadde bwoti amus sports w'eggwanga ono neera abaddewo gwe bazizaawo yennyini abaddewo simububi yali volleyballer yalina sports club akubira wa gym ategeka mipiira simububi tunoonya mukululo mu ekyo kyali era ogenda kulaba senga vudde mungazemu gakalira mukakalira kuzaala balungu simububi netujja ku health abantu balya bubi abantu bafa enjala abantu basula bubi busoga northern western abantu bachafu even basic health needs tebabimanyi tebanaaba abantu bawunya kamwa bawunya amatu ninge gwanga we are supposed to sensitize the population via even avenues abantu basobola okuyigira netubaga nti abazanya balungi bali katebe ne olumu ne obato bakulikulutinze ne oba consulting you hire them as consultants nagambye na following nene nnyo nebyenjogera nebyensomesa ebyokulya mbu tebabiraba you disappoint us but na Uganda buli omwaka kutadde ku minzaani Ministry of Education mama abadde mulwadde sanga muletera bintu tubiteetagisa ndi mwetegefu okulagana naye oyo mama education okuba reformed abaana bamwe lwaki bali unemployed why we have a very unproductive human resource mu Uganda ye omukululo gwe mu byenjigiriza ogumanyi I opt for silence fecho twita mu lulimi mati kati nkiddemu nki gumanyi niye sina anza yagu kubanga ensonga enkulu tugambye omuntu bali mulonze okusinzira ku mukululo gwe mwekyo kibamulondedde balige yankona nga negendedde balige yankona neche ngamba bulijjo tugamba mkifo ky'okunenya n'okusikasika abantu bonna bali mu bukulembeze ebitogi fejangu okikole ekyo vana natandise essomero Twitter Sebo Hands-on Institute ngampakanya nese kuwakanya kalicula mweno gye mukola omwana asoma janzi nemingi ejanzi nemingi an egg nemingi mosquito ne bagikuba obuyembe webuti nabulinga bwagonya tubagamba bana Uganda ebyo bye musoma bibayamba ki side moving his capital from Moscow to Zanzibar byanyamba ki the Tennessee Valley Authority Canadian Prairies nga wa mu Africa wale be kintu ekiri even close to Canadian Prairies wono bachi abalime ebiri serious gasia omwana graduating from P7 ngatalina chaize senior 4 ngatalina chaize senior 6 talina chaize nagenda paka university ngatalina chaize najja ne degree ya business administration. You are coming to administer Abraham Luzi's business. Jo sanze is successful. Kati goyagala kujjawo go sanze we yagikola. Obviously ne courses zimute zigasa kati nsomesa omuntu okukola bed okufukirira pruning obokusalira okubika ennimiro no gifukirira nokukola kitita quality management yebimera byo ne byokungudde n'okunoonya akatale value addition nga president wakyogera nze mbisomesa ero kikugukemu maximum emyezi 3 obogaggawadde bova wali kugate ku government ne program zaayo ezigaba capital nti sene bwe tuzikuwa agaka tunatesobola kufa kubogenda kukolya ddala kiwakola ki kiwakugukamu abantu batudde ku makataka eka ekm half an acre square miles ninge zonna teziri productive abantu bavu tebamanyi bayinza kufuna muki mu mataka abantu basaba nnyo basala nnyo baloga nnyo enkuba ejje tubagamba osika amazzi n'ogateeka kuki ebi president bina yabyogerako tubagamba education ene kiwuke omwana ba 18 years nga tandise okukola sente government yaleta tractor ku district no kimanyi nti excuse me tewali na bazivuga zimera mu muddo kwa tewali trained personnel tractor zibeyo nenga tewali amanyi zivuga ebintu bya government biriyeyo bitudde sente za mwezi lyeyo zitudde bojo opposition avuma buvumi bojja nabe nalemba washipinga bwashipinza tetulina kizibu kye tusanze nga be nalemba kubanga jajjawo waawe bajjajjabo tubamanyi oli opposition navuma kwogoloza owekitiibwa president tubagamba buli omulo yani wa munyindo government eyina byeteeka nga gwe tesosulo oba oli wa nupo oba oli wa opposition oba oli wa government genda okole kyofala amansaba jja nosala alekerawo omuze gwoggaba ebintu ebyobwerera abantu ne babeera ggulu ne basimba
nakakongo ne bajja eggulu n'obawa gwe byobawo bijjawa abantu bagenda lowooza mulina ebyabwe mubatolerako obutolezi ne mbawa abantu bawano tebasiima era bagaku byonna byayina nampakano kuba abantu babeera 10 n'obawa miliyoni 2 miliyoni 5 naye tezibagasa abantu nsaba genosala akwate embooko abakube ku lubuto wakyatoka abantu baddayo kusabiriza ne president yennyini tewa abantu batalina makulu sente abantu bakole mu Uganda wokka osanga president nga alina ekisa ekisusa abantu n'obawayo handout mu Uganda wokka webale nnyo webalire ddala ndira Honorable Abraham Lozi saze mu bibuuzo byabali kyannaku tugenda byanukula kadde tukyayinawo wakati radio yaffe twegazanye minister ate minister mukwano gwo mukwano gwange nnyo owo ku mikolo kwe Kampala waliwo ebigambo bimbi oyogedde mu budde obuyise nempuliranga ggwe nempuliranga ggwe alinamu obujja engene obutaagaliza owulira obulumi munda mu ggwe wadde kungulu tobulaga kusinziira ku bigambo ebikuvaamu olwokuba nti wasuuliddwa ebbali ate nga bingi byoyogera bamu bye batakola bye batandise okukopperera kikikuleetera obulumi obwo engefu biti n'ebirala bw'obeera ggwe nze siri muntu saanoonyeza muzeeyo akalulu goza nze sinyiiga ndi mujjega bundaba mala budde ate kiva ku bulumi bwakwagala ggwanga lyaffe gumanyi okubeera ku katebe ng'olaago bataddeyo alina omukono gumu sizoni ku sizoni oli katebe golokipa wa mukono gumu namba 5 atomeza mumwa namba 7 kayawula namba 8 wa bitege magulu gonna gakono striker ateba bweru striker muchocho teba mugole eri atateba mu yaffe onona kimagwa yeno mugolo yaffe kimugate mbiraba kati bobo yagala obutimba mpaka ngolese substitute dangerous substitute atenga nawo ukimanyize player a good player noba weisako akaliro mukawulira buli oleta player akuse amanyine chokola ina experience ina track record mu buli kyoyogerako kyonna bo mugamba ku attackinga asobola ku defendinga asobola waliwo ne cases nga batuwadde red card mu golo ngasobola okujja n'abeera goalkeeper neno bwa bolo boy to bumuwadde wano excuse me kuweereza mipiira giyiseeyise mangu tiimu yaffe eteebe we are a team member nobeera ku squad yo ng'okimanyi nti abateebi abatuufu batudde if you know you know kiyamba mmwe we munaazuukuuka bannayuganda mu buli omu kapasite gy'olimu omusajja akwesize ng'okimanyi toyina left akutadde mu namba 11 togenda crossinga mpiira omusajja mugambe nkwegayiridde agakatonda namba 11 sigisobola buli lwoyawula gw'oswala ffe tubasekerera Uganda erina beesekerera I'm telling you omusajja mugambe kino sijja kisobola sikwatangako goolo nkwegayiridde ne muli galibu you simply tablet kafuba nga tugendoddemu ebibuuzo ebikubuuziddwa abawuliriza n'ebirala ebigenda okujja simanyi kino bw'ogenda kyesiimuulako kyokulengeza omukulu ani gwe oyagala ennyo gw'owaana President Museveni ani amulengeza gwe wennyini omulengeza ng'ogamba nti be yalonze babbi omukulu yavuddeko yagambye owekitiibwa president alonda ababbi alonda abantu ng'abeesize bambi abamu baŋŋanda ze abamu mikwano gye nga nange bwe naalikoze abamu baana babalwanyi abamu mikwano gy'abaana babalwanyi abamu bannayuganda betulowooza nti bali badde bakola kituufu abamu nga n'ekituufu bakimanyi bataaninga apo okubeera obubbi kyova tugambye owekitiibwa president fe tubeera eno nga tugezaako okumutegeeza nti buli kasola omuntu asanyuse ennyo ng'omulonzi omanya mubbi omanye ekigambo obuvunaanyizibwa gwe Museveni yabagamba mbaagazaaki akyayagala ki omuntu ebyaddala omukulembeze omutuufu takweguyaguya tasanyukira bukulembeze obukulembeze buvunaanyizibwa n'okola n'embaga akabaga n'okola kano n'okola kali you excited kitegeeza oyina kyonoonye ekyotategeeza bannayuganda byebiri bye nagambye agatambuleko agule ku mmotoka afuneko alawese ajjanjabwe gavumenti ali ku mayonnaise kati nze luzi sisobola kwogera byeyagala kuwulira kuba siina ku ebyo kyenjagala kyesirina
ate nga mbikoze ku mulembe guno nammwe byenjagala mbazuukuse nammwe kisoboka nsima amayinja nene business y'amayinja ndi mugiggalawo kubanga tukolera mu bugubi minzaani ku buli lugoodolo nno era Uncle Balaam kati ono yesi kuba na simu minzaani way bridge zonna zisolooza zisino tracker amagoba bwe twalifunyeeko agakatona mugulu tetumanya atwala ssente ezo ekibuuzo ekyo General Katumba Mala kyamulimu okuddamu tusaba mwami Balaam atuse kuva mu ministry ya works tetumanyi oba General yatwala ssente ezo oba Kafere yatwala ssente ezo oba mwami Museveni yazitwala oba Peterson Kagogwe oba Uncle Balaam tetumanyi ne business y'omusenyu etulemye lwekyo tufunako emitwalo 10 naye tetumanya atwala ssente ezo I'm telling you era nze njigalawo abadde bakulamu bonna bagende bana bakuba obuyondo factory yange Sebo Food Industries njigalawo ematugera tekyakola masanyalaze gaginnemya wayavuwadde nedda okuba obunga ba milioni 3 bilu nejanga milioni 15 amasanyalaze nchigezezzaako ne kinnema ne bangamba nti buli ayina ebyuma ne factory amasanyalaze abba mabbi ninga nsisobola kubeera mu ebyo government yaffe amasanyalaze gonna bagabba bubbi 90% buli akozesa amasanyalaze mu industries nebira bagabba ngali advice gye bampa and you think we are fools buli ayina ekyuma kyakasooli ekyemmwanyi babbi bamasanyalaze point blank I am not party era njitunda obumbi bubiri negoshe babagala muginone ntunda factory nkuba kalangono wankubala munegazanya tunda factory masanyalaze gaginnemya obumbi bubiri abali bakola mbona mugende nange sinaje wakoze research nozula nti abalina ebyuma baba masanyalaze baba buli aba bawuliriza naba bakubire ogenda nsaba buli ayogera wanayogera abakuba buunga ebyuma byemmwanyi bi factory bate baba masanyalaze kuba masanyalaze tebagasobola atenga tugakola wano n'olya tugatunde Kenya Rwanda bwana naye wano galema minister ng'olimu eyo ministry oli commissioner oli director Museveni abaya kutuma okole ebyo gasiya fekyova aba player abalungi tubage tuli wali tutemya tuti mu capacity zo now we are tested tuli ku dangerous substitute twale tumanyi ne mukulu wa fragile tuone kubizimu jeno enaku yatukubye batu yiyeka amazigo na pye ngatukubye jejere mwoza na jai na myaka 7 Fitwe tumanyi kati prime minister ebintu ministries zonna zibire coordinated seriously wa eriaveyo aveyo yerwa nayo de ya mazike twagale nejaja yamanyi yagambye wacha balazete tulina awo kantu kati tuli twaze ku musululu abantu bakugambye ekyawo wa abano bensoso kuwa ku masimu bambi umwami pato mulimu ebibuuza sinza kubira onalebo minsa kabanda ayinzo bwaba netagala kisi yankubira nze siri bize mpabula kisenga nali wa mugaso nnyo ng'abalonzi banda bamwe ebiroze baali badde bannonda Banakampala kati bayayano wabule gwe balonda ngati mu wabule ki mwalonda wa kuwabulwa era ye walabanga nina byenyugeri bya magezi yalina okukola ki okunnoonya nze sijja kumunonya ali busy nange ndi busy ekyo kimu sagala ozi nti muwe mpika mulemese musike bitoji nedda Dr. Muganga mukama wange Victoria University ngata ade tukubye mbutu abavandimwe manyifu tuli bazukulu abavandimwe nga twakubye jejere bwe mbutu zavuze kamusanyukira okulya sikulya anti ogaye buli akola wabadde injustice ebyaddala babambi abanyarwanda bajjajja bani wabadde ebitategerekwa bulungi naye batuyiyeko amazi namunyogoga bitunyogoga kiki ekimutawanya ye mateeka constitution president yalayiro kuma constitution bobane dual citizenship inasoka kutaake kati ayinza okumala okuteeringa omwaka guize process Canada nebirala sibintu byaba process sibiri bugwira bugwizi so I don't know bachikola mangu tubatufuna mnenga is likely to be dropped nabalala baliwa abala bangi bimuta namanya so nalabitayibu agamba nti abamu bakkiriza ensi ziri bazitadde basigaze obutuuze bwa Uganda nalabyeko n'oyo gundi Sanja Tana n'abalala baba bata kiri constitution oyo baba bata kiyamba bo nga bajje batusavinga nade nsanze Dr. Muganga n'abalala nibanga mansigale wa around Kampala yantama mirimu janju kulya mu byalo ndi mulimi ati nima wa mu Kampala yakutama lokuba tebakulonda timuli mirimu giri mu kyalo muve mu byalo buli omu inaji wavaddayo tukitulime netudda wano mwami Eddie Bale nema ebyadda tubagambye fe abazanya balungi tulengera
waliwo medium of communication social media inside social media government tugigamba to employ digital transformation ICT ministry you should advise means on how to communicate to the population inside choose ne mwagalawo Facebook ne social media zendala so tubasaba mukitereze mukoze na ba influencer abayina amakulu tubagamba collection of taxes URA fe we can influence people ne bategeera bye mwagala na ne basasula omusolo they are influencers tozimba kasajja kino katonda ya kikola following bwa abantu bangi n'abampuliriza nobody has ever consulted no kulaba nti mbadde agitated for better reforms ditusobola collecting omusolo ogumala over 200 trillion nga tukosa ifriza abantu byonna babikuba tebabitegera kuba mina amalala temusaanidde muwe emirimu abasaanidde fe nze I can advise as a consultant nga nsasula bulungi ddala si byabwerere sinze mbazaala ne URA Uganda ba collecting omusolo ne bagwa nga basiimye nga basanyuse ategedde kyentegeeza you give credit where it is due but yeah aman influence and kubange banga lyonna abantu ekisooka bebalamu omusolo abamu bagudduka tebaguwa abalala bagwa bayomba n'ebirala abalala bamanyi na kibonerezo bannayuganda 99% babba omusolo audited books zonna za bulimba returns za bulimba bwe mannimba bagambe bakubeeyi government efiirwa omusolo trillions and trillions of money nga beeryako enjawulo bannayuganda twettaka ba influencer abalungi abasomesa patriotism ebyaddala abantu babeeyo nga bakola ffe tuli ku butebe ba substitute dangerous tutunudde bwetu twabadde tumanyi tujja wano PLU twabadde tumanyi kati nika tulina era abaliyo tubategeeza batwebuuzeekwe baba baagadde tetugenda kubanoonya so nga kitegeeza NEMA esobola osomesa abantu government esobola osomesa abantu via mu bantu ba influencer ab'omugaso Chuba tuwe tugamba social media yeriko tetwogererako bivuma bivola abantu tuwete ebintu ebigasa tena mwe abatufu mubamanyi nobody has ever consulted me nobody has ever called me banyomerera bambawulyanga betwogera bye bali byogedde kyovala babikokolimiramu tebasobola bikola bulungi bwabera opposition tagala kuwamu bwabera we naale mu ba government taga kulwa mwaloze ekifo kyogenda kitwala onalebo segona ikai yavayo ne onalebo simambi yankubira kunga nebaza nangamba kyokola you are my MP you a leader we are so proud of you onalebo simambi oyo wawa uweri maokota no onalebo segona beboka bankubira ku masimu agaddala mpozi ne yankubala sikulimba ye kyogera ne mu kamera open nga mu campaign nagamba okoze ogenda ku radio tosasuddwa n'ogenda buli wamu webale abala bonna balabanga nze mujega mu Uganda tebavaluinga magezi tukugambye mbadde njogera reforms in health nti ebyobulamu nawulira minister mulamba aleeta kituyita national insurance health policy nga nze mbadde njogera wadde okwataakingako wali nti Mamiruzi nga bwe yakireeta tukiconsideringa we adopting it nawulirawo nalebo eyo mukyankwanzi ng'aleese kyo contract based civil servants nti omukozi permanent and pensionable structure etta ereeta obuli bwenguzi n'obubbi omukozi wa government wamu emyaka 3 tujiongezayo contract yo ebyaddala nga online only otuukiriza target twabagamba Ministry of Lands bebatabudde ettaka n'emisango egiyitiridde bebagaba ebyapa ebifu ku NEMA mu bifo NEMA byetalina kukola ki ebyapa twabagamba abasajja ba register aba commissioner bafune sente ntono nnyo maybe million nga billion omusaala ne ba billionaires balina n'amataka muno monna bamanonyerezeko bebatabula tusobola kufuna kyapa mu genuine way I'm telling you never much kuchabakozi ba government minister Balamu wa local government yagambye kwatandikira ne tubagamba ali mu office okusuka emyaka 5 okudda waggulu bonna bagenda kukyusibwa bawumule myaka contract myaka 3 nawulira nete wali agamba ndi Mwamiruzi Kenya akitwala yabawe emyaka 5 Rwanda yaleta rent to own houses tuzimba mayimbo n'abantu bagabire omuntu opangisa te emyaka 15 ennyumba inakuba yiyo nze tebanonda tebabiraba mu makulu tulina ebintu bingi nnyo twagamba education omwana omuto wa kindergarten agenda ta saa 11 nadda saa 2 biho omwaka buli kaseera muwate bazadde okukola omwaka bemmakinga abaana bafe mukimanyi amasomero gabba ebibuuzo kati ate omwana wange mulese kuyiga ate omubbira ebibuuzo baana mulese kukola ki kyova mu producing abantu atalina kibamanyi nze kati omuntu okuyita ebibuuzo ewange omala kukola bed n'okola omusiri gw'ennyaanya ogw'emboga obwaki oba mmwanyi n'okuwungula nemanya nti ograduatinze tuli ku radio 4 wereza obaka ku WhatsApp ya 0752 tubenga tubusoma obanga tubuzanya mu ddoboozi lyo bw'obanga oyo voisinze kozesa obutasuka dakiika emu n'abalala bafuna akadde era bwe nzijja ngenda kukwatayo ne ku masimu tongere okufuna ku birowoozo n'okuteesa kwammwe okuva eyo ate onole babenga abaanukula naye nga ekyokuba nti abantu baludde mu bifo
waliwo mukwano gwange omwe era emabega eri nga tuli wano wakyogerako ozze okyogerako nagamba nti bwe kuba nga bantu baluddewo mu bifo kiviire eddala eri waggulu kikkirire paka wansi kwero si wano omuntu omu alina tiketi gye wakajanja omuntu omu mu Uganda Fountain of Honor ani yagimuwa tiketi yajeewa namwe mugende mulwane mugende mulwane oli yadduka ali America ani tumumanyi Magere omuntu ng'owulira naawe yaganye ebitiibwa bya Museveni genda olwane ensiko yiiri genda tunaabeera Moscow paka anti ke twavaayo mumwogera ebisanja buli lunaku n'abawangula kati awulira nga mwepima mugende uvuganye tebavuganyiza ye talina kukyuka bwali yagala amanyi ayamba mu abayamba nabiyambi goza fina tunabira ba president tulina ekifo kimu buli omu akyagala nonsense kitegeeza nti oli mumativu ne cabinet eyalondeddwa kati niwe basiri mumativu nkole bwoki nze fi champion kyatuwa kitugende nayo kubanga majje bwagamba chukua injia tunafunga tu bwatugamba wano order lwaki twakkiriza ffe tukkiriza abamulabamu amagezi nti kiyongozi makkiriza beeri namba emu namba 2 namba 40 namba 70 abalala ne bakola ki ate ono merit naye tekijjaawo kugamba nti tewali kusoomoozebwa kunene nnyo bannayuganda kubasanga bannayuganda buli kintu kyonna kyetaaga reforms era bye bye tubadde twogerako mu kalulu nti ffe tuwagidde mwami Museveni not because yasinga mu bannayuganda bonna nedda ffe twawagira mwami Museveni ono merit naddala nze nti teri bukulembeze bwangu naawe wenyini ampuliriza oyina ebyakulemeewo nga bulina kugamba kino baana bange omwaka guno tuzimba ennyumba omwaka guno tulina okugulayo kamotoka nobakakasa omwaka naye byonna ne bijja nga bikola ki katugamba ffe abamuwagira ebirungi ebyo bye tulabye bye tukoze bye tufunyeemu kwe kujja tugambe nti ebiganye ebiwagamidde eyo correction yaffe ffe tulina kye tumubanja gwawulira nga waliwo ekitateredde jangu kuba teri muntu atuukiridde oyina n'okukkiriza okusiima abasajja bano kwe baakola tebakyalina kye baagala balwanirira ensi eno beerekereza buli kimu ne bagenda ne balya ebikoola ne basula mu nsiko balina amabwa balina enkovu gojje wanudo bagaye wama anko jajja tulage ku mubiri gwe balina enkovu ku mibiri ebyaddala ne ku mutima baafiirwa baabo nga bagalibwa nga lino libeere biki bulungi tubaga mwami Museveni omufunamu kimulekerawo musabirize ssente kyetulaba kati kyekyo kye balwanirira abantu abalala kye bafiira embeera eriwo mu ggwanga obadde olinayo ekirala ky'omanyi mbuuza ggwe lwaki obuuza nze naliyo nga nwano bawampulirako ndi agikafuuma ekakiri y'omu ku baalwana tugendera ne kibantu nnyonnyola atuwuliriza tuli ku radio 4 radio 7 ne radio 8 mwami Luzzi ensi ekutaddeko nnyo amaaso ebbanga lyonna okuva lw'olangirira nti oyingidde olukkano lw'ebyobufuzi ebigambo by'oyogera eby'ensonga ensi ebitwala nga nsonga nkulu kammaleyo era egimu ku misingi oba emiramwa kw'otunudde reforms ez'ensonga kulaba nga zikolebwa otunulidde abantu balime ku nneme y'omulembe otunulidde ebyenjigiriza bino byonna byoyogerako eby'ensonga ensi yabadde erindiridde okulaba Luz Abraham ng'aliko ministry gyateekeddwamu olowooza lwaki erinnya Luzzi teryalabikidde mu kabineti y'omulundi guno kyekyaliremesezza era wali kifuba nkubakanyiza mbu ensi ekutaddeko amaaso entaddeko nkoona teyina nsi maaso gentaddeko saa kwegumyagumya niga nteddeko wenda kyogayi nandali mbiyetagaga lubindi okundaba teri nsi byendiko kyoga byogera tebabiraba tebirina mulamwa senga bibadde bino mulamwa bali badde bagulaba ekyokubiri ffe tulina wetutuuka ne tuseka ffe abaagaliza bannayuganda ebirungi abamu
tugeragiranya ku Uganda nga Uganda Cranes. Ffe tuli bazannyi b'omupiira twaguzanyirako ne Bulaaya ne tutendekebwa abakugu tumanyi okuba emipiira egiri mu air tuteeka omupiira ku kifuba tusaasaanya tulina speed tulina accuracy mu kukuba obutimba naye mba mu recruitinga ttiimu ya Uganda Cranes muddira goalkeeper alina omukolo gumu ne mumuteeka mu goal ne muddira buno obwali wadde bubolo boy ebbali ne mumuwa okusaasaanya eminaana ne muddira abantu ng'amagulu gonna gakono kale madde kati konna kayiikayika kampiginya ne mukakuba emisanvu ne muteeka abantu mu namba 5 yaffe ne defending Uganda Cranes agakatonda nga akasajja mu kifo ky'okusiba omupiira ku kifuba gukakuba ku mmwa emimwa ne gyatika fe ababeera eno nga tulaba n'abazanya bali katebe ne tuseka ate ne bannayuganda abalabi ne buga lwaki katemuleeta gundi lwaki temuleeta gundi asaasaanya amakati ffe tubasekerera ttiimu eyo kizibu nnyo twala ebikopo era bannayuganda nga mukyayagala okulaba ku ttiimu yammwe ng'etwala ebikopo muli ku lutinge bapuleya nga tutunuulidde eggwanga tutunuulidde Luganda ategedde bannayuganda babasekerera n'atategedde mutegeeze n'atategedde tukugamba oyise mu lugero lw'omupiira ng'otuleeta ku cabinet si cabinet obadde ki obadde otutwala wa Masaka bannayuganda tebavaliwinga magezi era ebimu lwaki abantu abamu tebaagala nnyo mwami Museveni ate abala bamwagala nnyo butavaliwinga magezi g'ayina oŋŋamba otya nti omwagala nnyo nga totwala byayogera kikugamba omusajja yagenda n'asomesa obulimi value addition mechanized farming okulunda okw'omulembe nga naye bw'alunda yatuuka n'ajja ne mu nnimiro z'abantu abamu n'akola demonstration z'obucupa irrigation enkuba eruddewo n'abalaga nti wadde ku kyeyo osobola okukola bwoti njagala omubuulire minisita yenna oba MP oba omulimi yenna yali amplifyinze yali atutte eddoboozi ly'owekitiibwa president ng'asomesa ebintu ebyo Uganda nnimi ngani alima ali serious mu Uganda nga minister businessman muna Uganda ali serious bayindi bachina wano mulwera bachabalimawo omuchere gwe tuli akati gonna starchy rice gwendi ewaka bachina ekinavaamu abayina Museveni alesa bachina bononye ntobazi nenonye ntobazi muliwa bana Uganda mwebasi omusajja ibalaga byonna value addition agamba tetuddayo twala golodi waffe nga tetumuli finance bacha bali mu golodi gomanyi mu Uganda basinga bonna bazanyira mu buzanyizi katemba njigombuli omuntu ndi omusuubuzi wa golodi atuludde ng'ayogera ne mu kwogera ne bayise etteeka gavumenti okulima kye tuyita experimental medicinal cannabis the green gold enjaga si bino byemunywa bino ebyessanja bameka babirima bwe nabyogera ku buli omwala bange ekivenga ekimenya amateeka following amateeka it was passed by parliament genda bakuvetinge ofuna ebisanyizo olime enjaga lugaggawale bakyaba birima bannayuganda bagula emmotoka ya milioni 8 Rolls Royce Range Rover zani nga taguze tractor ngerimu tractor 20 tractor ezigenda omukoli obuwumbi n'obuwumbi myezi 4 government yateeka tractors ku district ne irrigation schemes ng'osasula busasuzi 10% to 20 boba ne 10 acres and above enaba agriculture officers ku buli district abokwebuzaako ebyokulima lwaki kino kiri bwekiti gavumenti yateeka obuwumbi mu Naro ne bazuula ne KR emmwanyi ezitaliibwa kawuka kiwutuka n'ebirala muno naye ensigo n'ebintu ebirala bingi okwebuuza ku bwereere bameka bagenda n'abamanyi ne Naro eri abala bagenda Bombo Kitigumu bayitaawo Bombo Road nga ensawo z'amanda bwe ziti nga tebatabyewo gavumenti erina program omuli Operation Wealth Creation buli omu bamanyi byajjajja sale buli omu batyayo byabasirikale wateri bubbi bameka bagenda ofuna capital gavumenti erina program nyingi NADS simanya myoga n'ebira bakya bagendayo kale bakya babi compromising nga ate mulaga mwagala mwami Museveni awo nabo bate bamwagala tibamutegeera de naba ne bamuwalana omwalana mwana wajjajja mwana wa nnyoko omwalana kuki bino byonna byoyogera biraga nti ekyokukola okimanyi naye ensi yeebuuza lwaki
nsi kyeki nze akimanyi. Uganda yeebuuza, bannayuganda beebuuza lwaki toweereddwa mwaganya kubiteeka mu nkola. Nze okukulembera bannayuganda mbayamba buyambi era baba tebannunzi baba banyambi. Obuvunaanyizibwa n'obukulembeze si mulimu era nalabye abamu baminisita abajaganya bakoze ne zipati. Ensonga emujaganya kuba alaba nga afunye ku mukisa ogugula ku mmotoka ennungi ezo nzirina afunye ku mukisa genda bweru w'eggwanga egyo gyembeera gyensiiba baana baliwo. Afunye ku mukisa ogubirako ku Serena kwetolola Sheraton nze nnako n'amaduuka ku Serena era Joel Center kirigize waliwo embeera waka. Afunye ku mukisa ku basirikale omukuuma nze sibeetaaga era bwe mbaagadde special purpose days nze sibeetaaga. Aba afunye ku mukisa kwegamba ogulya ku mayonnaise zindya vegetable mayonnaise. Ni maji okulonda ku minisita oba ofunye omukisa ogulya ki mayonnaise abamitana babita obuwungu obutabule. Nga kyengezako okugamba nti nze siri excited era siri disappointed. I'm not disappointed because I am living a life better than that of a minister and an MP combined. Oyina kyoyogedde ne kinkanga ne nga abantu ngoba obanafuyiza nnyo bakakkanyiza nnyo baliwa okulonda kuba minisita nti bali excited nnyo n'okwesunga okulya ku mayonnaise kuleveeyo kubali. Era abantu bakimanyi gye bakulonda okubeera minisita oba MP lubengo buvunaanyizibwa ng'ogenda kusala ku budde bw'abaana bo famire yo. Ogenda kusala ku budde obwokola ebibyo oweeyo eri eggwanga lyo being patriotic. Nze luzze okunonda kuba minisita toyina ky'obompadde n'okukkiriza nabaga mala kukkiriza nina obuyinza bwessakkiriza na minisita zenjoga w'ekitiibwa ekyo sijja kisobola saagala kuswaza sijja kisobola ekyo sikimanyi. Era nasanyuse nnyo w'ekitiibwa president nga nze abadde akubajjejjerebu nti ekyateesa Dr. Kolis Balyomunsi good doctor minister ya ICT yabatatuyambye olwo abayosoma ICT tukole ki tulina abasawo batono inappropriation of resources kyansanyusiza no wonder is a champion abiwulira bwana era kati ye minister wa health era nadde nakuwadde sengavudde ngazemu nga mukakalira okuzaala abalo atacyengo muzeeno nibo bamanyina okuba empisa abo siina bwimba laba siina innovation yona gyendaba mu capacities competence we baba batadde abantu balya bubi. Ministry ya health yali baddenga ekyo kintu kikulu nnyo abantu balwala mu kulya eddagala ettuufu 95% liri mu kulya n'obulwadde bwonna bwe tulina buva mu kulya. Government yali badde controlling ebyokulya newa guidelines constantly nekozesa n'abantu abalina voice to educate and sensitize our population. Naye we are saying fenga ba patriots tubeere eno tituba na bigendererwa byanjawulo kyoba nalinga mbaganze sirina kigendererwa nkwesimbawo nyamba mmwe era nze okubeera eno nga ndi mukuba engalo nga ndi katebe nseka tantanana labaabwe kyawuza nenseka sisika kochi bitoji kubamba neyekubira kaki kagoma ndere naye bannayuganda bonna balinga nze baseka papa golu yafine kijikuba ebbali waliwo abamu nga newe yali situsa yavula buyavuzi ntugamba naye kiki kino so tugamba ow'ekitiibwa bw'aba akwesize president bannayuganda baba bakwesize ne bakuwaasa obuvunaanyizibwa buli omukola kyolina okukola. It doesn't matter oba oli mwana wa mulwanyi oba oli relative oba oli mukwano gwe kuba oba munnayuganda. Nange nzikiriza nti senga nfuna obuyinza bwonna nsooka kulowooza kuba emmanyi mmwe ba Peterson mwe musooka wali aga Katonda mugulu abaana bangalisha Nanyonjo wacha kuba benneesiga bennamu loyalty naye senga disappointing ate oba nkoze bubi nnyo kyova nno ŋŋamba mwenna bawadde obukulembeze omusajja aba bawadde on merit nga beesize for reasons. Cabinet eno oginamu essuubi okutereeza ebyo by'obadde oyogerako ebbanga lyonna ebitateredde mu gavumenti n'ebuweereza bwa bannayuganda oginamu essuubi nga ddi bwe saalirina mabegako wonna obadde tolina ssuubi mu cabinet nabatuma kiize kye mbabanja wadde obabanja reforms nazibatuma nze nabadde obuvunaanyizibwa siyinze tiina eyabaseetinze
target nazibawa yamanyi esinza gaya mu projections za mukulu yayina ensonga lwaki ffe tukugamba mu bukulembeze nga tetulina selfish interest tuwa omukisa oyo naaweeredde obuvunaanyizibwa asavingi kati ate wemubeeramu abaana b'abalwanyi ba relatives mikwano gye tubatadde ku minzaani tumanye nti embwa enjizi ezaala enkolya oba ddala embwa ezaala mbwa oba embwa ezaala ekibe tulabye mutabani wa Mozesali tulabye omuwala wa Genosale mbu somanyi okwogera ebitasanye mbu ngambye embu temubimpoza muwala wa Kuteesa tulabye muwala wa Sempijja Honorable tulabye abakadde Honorable right Honorable bacha achabera right Honorable Rebecca Mama Kadaga alitwala n'abalala surprises kiregeza ensi kati yakyuse si waliwe mwabeeranga mu bifo nga tetumanya nabi happening ensi kati eri ku social media ekisenge tukina mu ngalo bwe muti bwe tuti bemukolera mu kisenge tubiraba tubona kuvaayo yonna ebiri mu parliament ebiri mu offices amatugenda kwa tubiraba nga go tuwadde eminaana kawuze kakubise nnyinde efenyerekete omusaayi tugenda kubapima era muzeyi yagambye abawadde mugende mukole naye gwanaalaba takola ate ozagenda mulaba atya eno ensi tugenda kugamba nti laba kinamba 7 kiwatuwa laba kinamba 4 laba golokipa mukono gumu gumenyese kyebase laba namba 5 gwawo okukwata defense yaffe buli omu ali at task kati tubalaba era tugenda kubeera wano nga kuba mutoki paka mu byenda tiraba ayenje buse Honorable tuogere bali kina namba 2 mwendo guno si munene nnyo bwe nali neesimbyeyo nalina mandate ebyogerako nga ngamba nali njagala era ebyali mu manifesto yange reforms nti ba administrators basusse obungi mamesa amangi tegeesimira bunyanga tegalina agakulembera natugamba ba MP bangi nnyo nonsense ko it is not logical at all ne privileges zisusse obungi expenses zonna ezigenda ku babaka parliament n'abakozi ba government by the way ba ministers bangi nnyo tebeetaagisa abamu bali dormant nzine ne besimanyi ne bibakola believe me bana Uganda bangi tebamanyi ba minister bamu ne gye bavudde na nsonga ki bakulonze ne twagambye omukulu yabamanyi ffe tukimanyi nti mwamu 7 ne weba eba art oba in art tasobya kuba lwaki omusobya wamutuma ki gwomukolako corrections wamusetingira mark sheet nti ukola kino oleke kino kati kaba kamanyiro kuyitawo twali 10 tubeera tufunula butunuzi kyatuleetedde kuba tulowooza nti omuntu omukulu aba amanyi kyakola ki kyakola tumuleka akole byayagala ekyokubiri mwine bannayuganda mwe mwamu obukulembeze mumulonda ne mumwesiga era bw'aba alayira akula Museveni Yoweri kikofiira saabalwanyi I promise to keep this constitution on behalf of Ugandans. Fena tuba tumwadde mandate twamwadde ekisanja tumuga twamulonze mbungi tusubira better. Era tetunaba kumusika bitoji saawe eno tekyetaagisa tugenda kuba mutoki nga wayise wakaki akaseera era buli gwe balonze yenna njagala omanye nti ensi ekulaba oyinza otambula nguloozi oyambadde naye ng'oli bwere abamu mugenda kwekalakasa musibenga ku mizindalo obukozi tebuli ku mizindalo wano twagala action based competence bannayuganda babalaba naye ng'ebyaddala parliament ne cabinet byalikyuse nze nali ngamba abaka parliament babeere 8 ba minister tebasukka 5 ne benefits zetubawa tuzikendeezi nasanyuse nnyo nga ndabe ziri reforms batandise ozireeta naye tebaataakingako linnya nti owayi mwanga mwamiruzi bwe yagamba bwati aye twabagambye ffe ne bapuleya abalungi mubaleka ebbali temubeebuuza nako naye mutandika okugegenya mu bye boogere oba bye bakola temusobola bikola better than inventa w'ebintu ebyo bo tebavaliwinga amagezi nze ne seetaaga kuba even mubaka wa parliament oba mukulembeze oba minister naye you call us because we are technical ate tetumala googera kintu fe we do research we've traveled we've seen a lot okutuyita noga nti jangu elaborate more on this kyogamba tebalaba era tugamba it's still a design okuba nti tebatulaba naye we are not excited we are not expectant ffe tuli mu college kyetunyumirwa tunyumirwa ensi eno ebitagenda bulungi tubasekerera twalabye wano abantu abazimba mu ntobazi
muzimbamu nga mukirabanga mukimanyi road reserve entobazi ezimu ziri gazetted for industries era abamu abatamanyi mateeka ezimu nga bazimenya endala ne bazireka ezimu ziri gazetted nga zino zimbibwamu factory nibo bani bakugulya ne level ya factory inogendamu factory yeba tekozesa butonde bwansi omuntu wa bulijjo bwazimba nakosa obutonde bwensi factory bwejja yeba tekoseza butonde bwansi anti kugambye tulina government mwe mwenyini gye muwa mandate buli kintu kyonna kikolebwa mu mateeka waliwo entobazi eziri gazetted for ng'okulima omuceere nga biki kati ate gojja oteekamu kibanda ky'amanda bajja kimenyawo ebyo byonna abantu beebuza ate bakimanyi era bannayuganda bamanyi n'okubagaana ne bagulirira katubabuuza kaliro mukawulira bannayuganda bagaana okwapuruvinga pulaani yo n'ogulirira n'ogiteekawo kifuba muzeeyi yagambye ekisanja kino teri muzannyo talina kyakweguyaguya kukolera mmwe abaana bamwe basiima abaliddawo teri kulya nguzi bani abagaba enguzi bani abagisa bannayuganda bubakeeredde so kitegeeza kinti bannayuganda mbeere serious era nze sika abalumamiro era mpagira buli kigenda mu maaso kyonna n'okumenya ennyumba z'abantu si nyumba obuyumbayumba obuzimbiddwa mu bifo ebitalina kubeeramu kati mwe abatagala Uganda gwomanyi ekitegeeza okuva Entebbe eyo mainstream yonna ng'eriko obuyumba obukutte mu binabina road reserve baagala ogye expanding nga tewali bateeka luguudo mwate baagala babaliyirire ate nga babawooninga dda munaku talina kubeerako nakake kati nze siri munaku kirina kange kalina mu road reserve taata wange mulayi wemu kwe baakonedde ennyumba gwe nga toliiyo gwozimbye gwe toyagala kuzimba waliku northern bypass gwolooza kyabwerere bulijjo olabikanga ali ku saidi y'abantu leero kiki kati ndi kuyabisolo abantu bali mu maziga bakaaba ne oli mu kubajejjere kati ndi ku saidi y'abisolo ate oyita baji ndi ku saidi y'abisolo ngeri gyoyogeramu kati abantu obavuddemu nga bwe nali bali muddi kati bali bengamba bwe twatwogera ku Uganda n'okubeera serious tupulaningira gwanga lyaffe eryenkya kati we bamenye Museveni ageteekawo akedize oba Genosale oba mukyala Nakiyingi oba Nakato era ebyamwe bannayuganda ebyenkya mukize mwasalawo okufolowinga constitution y'amateeka agatufuga ffenna gakole ki getufuge mulekera okukaaba olumamiro ffenna ne tuzimbye mu ntobazi goza nze saagala gendayo gomanyi ploti we ziri ensavaawo ku Entebbe road wali ku northern bypass lumu abantu abayita abazirwanako beesulamu Jirume buffe kati tuwambye Gasiya naye basaawo ekitoogo ekyo kyonna abamu ebeeyisa n'obunyotanyota bwe bafuna mu Sematalo babali embooko ne babajjawo bannayuganda bakola ebintu ebimu nga basoomooza gavumenti beeteeka twawagira nnyo Museveni there is a difference between okwagira Museveni ne Uganda Museveni gwanga agenda ddi yalisanga agenda ddirekawo kati byakola ebimu byabannayuganda byammwe biyamba mmwe ate mulekera kugamba nti buli muntu abonaabona abamu tukooye ebyo ebiguudoguudo ebirabika obubi tukooye nga tewali expansion for roads and development of this country we have a vision in 40 Museveni ayinza n'okuba taliiwo ebyasetingiramu naye bamu temukimanyi mulekera olonda abakulembeze abali excited me am not here kusenyuukirira kukubajejjere buwa abantu zembazaala era nowanda tebannonda kati be mwalonda bali mukola mulimu gwabwe so bannayuganda twagala ebyaddala mukimanye nti kyekiseera bannayuganda muzuukuke tugende tunuulira wantu ava mu kalulu nze omu kubalinga baga nti bannayuganda bagende bakole reforms mu kyetuyita judicial reforms abaana b'abantu bavi makumira bangi bomba bakwatolwa byabufuzi busongasonga butono tukyusemu mateeka abalamuzi bakeerewo emisango mingi ba DPP balya mu ssente gy'emisango gino tuba giri overlogged mu parliament mu courts tukaba bannayuganda bannange officers CID be badireyinga emisango mbutamukimanyi kati akaliro tumukawulira nze yali abyogerako nalinga ngamba abaana banumbu abali byobufuzi byaggwa kati kola ntuuke mu kugereza ninge gavumenti mubate ne banvuma bubi kati ate be babidemandinga ffe tulengerera wala nga tetuli excited bwe mukozesa impulse mukozesa busungu emotions tusaba ekitiibwa president mumutima mulungi ebyobulu byaggwa kati tukole olugamba tukole buli yali ku byobufuzi byonna kasita osengejja n'olabanga emigunju egimu tegirina nnyo ng'ogita abaana banumbu babate mukama waabwe yaddu alagirire ate emisango gye baakola abasonyiwe ate bani atakikolanko basonyiwe muzeeyi wa kisa katukozesa omukisa guno nga tusaba ekitiibwa president ninaali mu government ebyobululu byaggwa wawangula mbomega tuluma bute bate
bo bakkiriza nti bawangulwa ate bamala okulayira noba tetwetaaga okkirize. We don't need your consent. Consent y'Abannayuganda majority yagamba muzeeyi yawangula champion wa nasibani wano sente nga tuompanga sente zaani gwali onsuubiza miliyoni 2 singa Museveni tawangula nawe nonsuubizayo enkoko nezimpita bwezi enkoko poko mpange myufu mwenze ndijajja jjumba oli jjumba gavumenti nga egenda okusengula abantu bano esooka balabula obejja n'egwa bugwe twabagamba Bannayuganda baali badde buli omu amanyi ku mateeka era before nalinga mpakana nnyo nga era ndowooza oba mwami Lukwago Lord Mayor Emeritus oba yakayanya bukayanya buli kintu naye namala ne mukkiriza Bannayuganda tebamanyi mateeka abamu abo batukulembera ne betukulembera obadde okimanyi nti mu kusengula abantu bano waliwo amateeka agagobererwa mu nkole y'amateeka tulina kye tuyita delegated authority oba legislative authority constitution ya Uganda ekkiriza parliament okuteekawo ebitongole ne byekolera amateeka gaabyo as long as tegakontana na main constitution. Yes. Ebitongole nga NEMA baminister ne babawa obuyinza n'ebirala n'ebirala era balina okubeera nga bayita mu mitendera okugeza abantu okubategeeza okubawa obudde obumala okubeera fair article 42 43 n'endala fair hearing. Bannayuganda babi bagamba bonna amazima ga Katonda mu ggulu ne babalabula. Bannayuganda beefula batamanyi mateeka ne baleeta bu emotions ffe twazirwanako ffe tuli beenaale nnyo ffe tuli baakino ntera okuwulira nga bamazeewo emyaka mingi. Nonsense. Obutamanya mateeka tebukugisaako musango ate omusango teguvunda. Road reserve eba eri gazetted ne woba obaddewo emyaka 4 oyo gasiya yabadde asinga n'otwala ssente za government compensation. Nonsense. Tibikyakirizibwa era abakulembeze betusaba betwagala ffe singa kisoboka minister n'abantu abali civil servants tebali badde mu elected oba elective positions okutya akalulu next time katumanyi minister singa honorable Balamu badde yesimbawo aba atya sometime to act aggressively in the interest of this country akakatuna mugulu abalonzi be babanonda ogenda okulanga mulimu oli asinga okuwagira ennyo minisita yali badde nga tali actually MP nkola kituufu tomumanyira si gwe wakola ki wampa obuvunanyizibwa buno ate abakulu bulungi ne tukwongera we tulina okwawula ebintu by'eggwanga ne kazanyirizi n'ebyobufuzi kati bano abantu abali mu kukola kino baba bategeeza mu budde bagenda nawo nga bakimanyi bamanyi no bakwatira ebintu byabwe ebiri mu kuzimba mu process nga batandika okusima omusingi ne babitwala ku police abo nyini bagulirirayo biziwiru balo ne zikomawo omusenyu omuyiko ne gukaaba. I'm telling you katugamba gwa waddeyo sente eby'omugezigezi oba eby'omusirusiru omugezigezi yakola ki yalya eyo Bible n'oli omupoliisi ye tajja kufaako next time ojasanga si yaliwo akaliro ko bujega mukawulira temukaaba lumamiro. Nobody is interested in your cries. Bwe tuba tusetinga eggwanga lino bye bino muzeeyi byagali twagala kukola tukooyiga siya temwegomba Nairobi temwegomba Rwanda mukungiriza Rwanda kuba etteeka likola oba olyani oba oli muganda wange oba oli mukwano gwange nga bazimbye mu lutobazi ekiyumba bakimenye bw'oba wazimbye mu lutobazi ne woba tolusaala oba mu road reserve bakimenya ate tebakwadde n'ekikumi. Lwaki gavumenti erinda abantu okumaliriza amayumba gano ne batuuka n'ogebakamu emyaka 10 nga tebafaako? Lwaki olowooza yabalinda ddi? Kati ennyumba ze yamenye zonna nkadde anti kati yazze ebibadde balinda kati yazze badde bize ibadde bize kati ezze ezuukusize eneebeera buli wamu aye tebiri wano wokka owulira entungamo bujegera abeggulu bajegera ate abeggulu abo nno tebali nnyo like that northerners kiri mu central wano ne western abantu tebawa kitiibwa mateeka ebiseera jasenga muntu oli twagamba n'ogu nga alowooza olw'okuba IGP amumanyi ng'agira ojja genda wano olw'okuba musajja wa Kabaka asimanya biki nga okitegere biri wano mu central ne western akaliro mukawulira mbadde muleeta jetanyolo olugezigezi manyi gundi kati wano tewali muntu gw'omanyi tewali ekyokubiri bagamba na Uganda nti lino eggwanga lyammwe. I'm telling you ensi zikuze World Bank oteeka muno sente ekooyega si yoyo kuba balambuzi bajja wano abantu bajja wano mu nkiiko nga balaba yogasiya ku nguudo oyo nammwe fe we are tired era mbiwagira ne sekuwagira
mpozi government change saba twagambye nti good players bali katebe basinga obungi communication eri abantu baffe bategere ebintu bino mu mutima mulungi waliwo abantu asobola okwogera ebintu ne batuuka ku bantu mu mutima mulungi ne bategeera bibintu ebimu bye tunyonyola bannayuganda babiwulira omulundi ogusooka nze head wa social media supreme leader following bw'abantu bangi nkola video nirabirwa abantu million nnya just in 2 days kitegeeza that is a very conducive environment and medium of communication mbuto mummanyi temundaba era mwagala mmale kweyambula mbalage nti emmere eri wano mulye nyera ati ekyo tosobola kikola nawe tegetegeza mbute bandaba nti I have a very huge following nze siri musician siri musawo muganda I'm not a pastor I'm not a sheikh as a matter of fact bunamba walana abantu teri bawudisiza abantu bafenga basawo baganda ba musician kumala mu mazibudde a pastor abam ba sheikh people are not working so ngatuga nti following bwa abantu on merit era buli am following aina ensonga nganze nsobola okubayambako sitagana kusasulwa ndia I'm not excited omanyola beko omuzanyi ku reserve team ngaakuba obutimba wamulaba ne wali akuba nga buli mwaga muzanyi mulunyi lwaki tumuleta kati abantu abalowooza nti buli akola mu government abalina kubanga bbamu ng'alyamu era nakuwa example ne kugamba gwomanyi omusala gwa mayor LC3 chairperson gwafuna tigusuka mitwalo 4 neba mulonda akuba jjejjere omanyi nakolo mukulu kansala sente ze bafuna average ile mitwalo 2.3 omwezi livaloni bana ba Kampala nayo kakasa nti mayor sente zakozesa okuvuganya mayor LC3 LC5 busente butono nyo bafuna mitwalo 4 kwa 5 nese zateka mu kuba campaign abamuzisusa nakawumbi nga ne baba akoze emyaka 5 tezivayo goloza kibesimbawo baba nonyaki tiketi ya bubbi buli mayor wa LC3 mu B buli LC5 wa district mu B buli MP mu B ba minister abasinga obungi babbi era ekibasanyusa bafunye tiketi ya bubbi teri muntu gwe baba bukulembeze ngoze oli muyala nojaganya nnyo obukulembeze babujaganyiza anti kakati bwogamba nti ne ba minister babbi kitegeeza n'oli abalonze yabeera omubbi omukulu ya baba wadde ye lwaki alonda babbi zekimu bye tusaba better lo tuba tusawe kitwa president tuligonda inabe nga simuyala buli olonda abasinga obunyi bana Uganda bayala waliwo abantu abalina okwegayirirwa president wegayirira sikusegayira naye nosaba jangu nyambe ko wano hamu jangu nyambe kubeera meya wano kyogabe yalonze baavu tebalina abasinga obungi bayala mu cabinet era abantu abatali bayala abatono nnyo Uncle Balam I'm telling you mu cabinet abasinga bayala mba mentioning next time bayinza okudduka mpaayo omu nga bwompadde kubalinamu nongamba nti Balam ne mu batalina mpaayo omuyala njagala batuwuliriza bye bajja omwogera ku noti 752 113 noti 393 Honorable Abraham Luza agambye ba cabinet bayala era tukubuuza wavuddewa okula ki tuwage banka statement yo tuwage okula ki wano badde okola ki ozze kuli otulimba tulage okola ki osasula emisolo tax clearance certificate gitulage bonna abasinga baana bato abamu bakadde nnyo nga ne bamala bamugoba ku bwa parliament oba bwa minister akalirawo next 1 month tayina kibalya ekikwatidde obulamu kubeera kifo kyalimu kifo obubbi bayala babbi n'obubbi nongandi oli minister w'amasanyalaze ebbanga lyonna oli CID oli ISO DISO CMI RDC chairman we Gomba LC3 chairman LC1 kansala ng'okimanye eggwanga lyosavingira mwosabira services ebimu ku byeyina oyingiza esobola ofuna esente ezimala ezibaweereza mwe mwennyini mubba amasanyalaze teri muntu yali akyogeddeko nze nzekka
substitute ndi eri nkubira eri Wambwa gyayotera bino byebagasa nabaga bino biyamba mwemze byenjogera government yamwe gye mubanja okubasavinga mujibba njagala era tulidda wano obuuzo baddala eri ya declaring omusolo books of accounts returns entuufu audited books ne oboza agala mu banka zonna bijinge yes or no bwe tubagamba nabigana mulekerawo okwebuzabuza nga abafukana aba embeera gye mulimu mwe mugireese agamba kasago namazzi mwekaza Museveni agende gwe mwe mubbi gwe gwandaba mpuliriza Museveni alonze buli kimu ataddewo ebitongole ebinoonyereza ebibakwata nimwe ne mubigulirira kooti n'aleeta kino n'aleetawo kooti za bino mwe ne mubigulirira you compromise yourselves n'abakulembeze you have let us down mu capacities ez'enjawulo kyokka tewali atakimanyi nti babba amasannyalaze ne minisita abba amasannyalaze ne mupya abba amasannyalaze babba amabaati babba kino n'ebidomola ebikalu babibba nabagambye ng'oli minisita ekikutwaza amasaba amabaati kiki tolina sente zigula amabaati yogwagazaki kuzimba biyumba byante twabagamba bizinesi za Uganda tezikola magoba buli munnayuganda wali alowoleza mbubbi ffe tulina ebirowoozo ebiyinza okubbulula bannayuganda tuli katebe mbu temutulaba akaliro mukawulira obuuzaani nti tebakulaba mwe naawe ate bannonda ndi eri Wambwa gyayotera bino ebigambo nalina kubyogera ku floor of parliament nga adoption of reforms ndi bannanga buli kimu kyetaaga kutereeza tuti nga sivumye muntu nkutadde ebirungi bibino nene ebino betulina otereeza akaliro mukawulira akaliro mukawulira Sara nkwagala nnyo ne baby this is abatumidde mubeere bulungi mugenda kukaaba mubonaabone musangule eminyira olw'ensobi mu abalonzi ze mukola mwe muletedde abakulembeze okubba mubasaba Katonda abakuume nze Kagogwe Fulgencio Peterson mbadde ne Honorable Abraham Ruzi